byonna obisanga mu Kakalamu Times. Yugi. Nyongera okubuzako eno gyosizira okula mpozi ngate otumbudde tugamba ekintu kimu kyokka nti sigala mpozi ngate okyatumbudde owolokoso mbuuzaako mpozi ku mwena nga muli eyo mugamba nti kyekyo Dina gawa ogamba Dina Lubega mpozi bwayise Dina Lubega Chicken mugamba mutyawo Plaza bodybuilding mugamba mutyawo mpozi bwayisa nga mabega wa rufulawo then nembeera mpozi ngate mbuuza ku musawo na musokedde byogamba otyawo Emmengo then netubategeeza mpozi wabadde wabajja mpozi ate ku misa eya mwamise wa Kiryanga mpozi oba okugatta kwa mwamise wa Kiryanga okugatta kuno kugenda kubeera wali eriko St Augustine Makerere ku university bagambye St Augustine Makerere University wogenda okubeera mpozi ngate ogenda mwamise wa Kiryanga mpozi nga babagatta ne mukyala Rose ujja kubeera mpozi ngate obasanga mpozi ate n'amawulire agennaku tugamba nti abaana bazirimenya mpozi ate mutalemwa enamayirira bulawoli babika mpozi kitaabwe Patrick zirimenya mutalemwa empozi ebyokuzika bijja kubeera nga bibategeezebwa babikidde mpozi abebuwooya Kamuli ne babikira mpozi MP Kizige Kawowe Kamuli mpozi n'abakulisitu b'ebulawuli mwenna babagamba nti ebyokuzika bijja kubeera mpozi ngate bibategeezebwa ababise mpozi ate bebaana b'omugenzi zirimenya mutalemwa mpozi ate mpozi ne Ivan Cheyune akugamba mpozi abambi abika mpozi mutabani waabwe Kigula Cheyune mpozi abadde mu mwaka gwe mpozi ogusembayo wali Rugema mu University mpozi nga wano wenna Kasongola yafiiridde mu nyumba wali eri ebululi mu quarters wakuziika enkya ku butaayi Kakakoge sub county miles 5 nga mpozi odda ku luguudo lw'eggulu eyo agamba nti asaasidde nnyo Dani Librarian na Kasongola SS ne Dr. Kirabo Bounty netugamba nti mpozi n'amawulire agagennaku ate ffe tujja kubeera mpozi nga tweyongerayo essaawa eno yennyini Uncle Kalamu abeera mpozi nga ate ayingirawo era nga abawala mwenna kyekiseera mpozi mukuŋŋaane olw'ensonga omukulu bw'aba ayingiddewo at least abeera ayagala alubawe mu full swing ekintu kibeere nga kijjira ddala bulungi abaye tonjagaliza bwotyo abaye twebereremu nsanyusa kulaba Uncle Kalamu n'abalabe nsanyuka nga mweyongeddeko eradde bataayi egwe ng'otuukira mu mwagala abakolere kibaana bange lutuwe bebe mwagala omuseesi alubawe nowe Uncle Kaka abagwe omuseesi Kalamu ayingidde kale kuchenda musamba akasirisa 3 pemo mwefe radio sime pologo menu jedde mapura kuchera mobili akasirisemu www.radiosima.tug twangera kubuzako no kwanizako najeso kwatengo tumude mpologoma euluguma wado nyinyini ku program simbe pologoma edembe kale no ene program wolokoso eragwe yakatwenga tako olotulinga abakatandika nenga twatandise daka tucha ilibo kwatengo tukira dala kunsonge nyinyini nyagera kubuzako stage boda zazona mugwanga no kutwalise wamu banafa abatubya kubutale Afriya mu supermarket mungo aboda mu taxi zana twongera kwata twabuzako no kwalizako nate mugolokoso nakola kubuzako no kwadirizako nze Kalamu the answer wo mulembe guno kulwa kusatu wa wiki eno Uganda weyaweze emyaka 5 musambe gy'obukulu wakati mukwategekera lunaku luno banji bali batuuse bali besunga lunaku luno eno naddala okulukwatira ebusabala kwa Love Beach ku kifo kya Bobi Wine olw'ekivulo ekyali kirangibwa wano eno ku mpologoma eky'omuyimbi Bobi Wine mwennyini ekyali kitumiddwa Osobola concert kale nno ne kakitegeka Bobi Wine nga ne waaba takugambye nti ekivulo kino kyakubeerawo okusinziira kuli Hasos Kasammeme Kakundiri enzali zigenda mu maaso mu kifo ekyategekebwa Kasayiriza ebukoto eyo Ntinda nga kikulaga lwatu nti wamma Osobola concert yakubeerawo okusinziira nga enteekateeka eno bwe yali egenda mu maaso. Big up friends and family, tuli mwene haso ya fesimbayo etubalamusizaako mwena sit back enjoy.
kyekyo tomutwani embeera bwete bwe yalina ddala kuli aso ezazeterekera ekivulu kino wabula oluvannyuma lw'okutuuka ku lunaku luno bangi abali basuze nga beesunga butya bwe baddamu okulaba ku muyimbi waabwe Bobi Wine ku stage oluvannyuma oba oli awo lw'ebbanga nga tayimbira ku bantu be obwebizibu ebyabaawo by'otegedde munywanyi Bobi Wine ebigambo byaddamu otugamba naddala abo abali beesunga okukwate nga bagenda ebusabala kwa Love Beach oba oli awo tebyabasanyusa bulungi naddala ku nsonga ng'eno gye yali ageza kukwate nga atutegeeza abangi oba oli awo gye bataasooka kufuna mu ntandikwa olunaku lwa leero lunaku lwa mwefuga tulina kubanga bannayuganda nga tujaganya okutuuka kukula ery'ameefuga giweza emyaka 5-7 bukyanga tugoba obukulembeze obwabeeru bannayuganda naddala bakitaffe ne bannyaffe ne bajjajjaffe bajaguza nnyo nga balaba Uganda efunye obwetwaze nga balaba baddugavu bannaabwe kati be bali mu mitambo mu ggwanga lyabwe naye kyannaku okulaba nti twagoba abakulembeze abazungu ate abaddawo nabo bakolonialisi ekyenjawulo nti bo ba langi emu naffe beeyisa bubi tebawa amateeka kitiibwa babbi ate tebawa ddembe ly'abantu kitiibwa gwenno oyinza okuwulira omuyimbi Bobi Wine ng'alinga ali mu ngero obula bulambulukufu bw'ensonga zonna naddala ebikwata ku sheno eyali alina okubeera ebusabala ku lwokusatu lwa wiiki eno Bobi Wine ayongera gitwanyaako wano tulina okubeera ne show yaffe ng'eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka ate nga bwe tuli bayimbi naye mwenna mwakitegeddeko poliisi newankubadde twagiwandikira ne tukkiriza ne byonna ebitwetaagisa okola show yaffe era yavaayo netulemesa poliisi ng'eyita mwogezi waayo yagamba nti tebajja kukkiriza show yaffe kubeerawo kubanga tebalina bukuumi bumala kubanga abasirikale baabwe bonna bagenze sironko naye kyabuswavu okulaba nti olunaku lwajjo ekiro badiployinza abasirikale lukunkumuli okusinga ne kubetwetaaga okutukuuma ebusaabala kyannaku okulaba nti poliisi yaffe ekozesebwa ate okuzannya ebyobufuzi poliisi erina okuba ng'ekuuma abantu nabyabwe Bobi Wine agamba nti olunaku lwamugendera bubi nnyo ddala ntegeeza olunaku olwali olwa independence Uganda ngeweza emyaka 5-7 oluvannyuma lw'okuba ate nga Bobi Wine teyasobola kuba ate nga afubutuka ewaka okufulumayoko agenda okulingizaako bw'atinga balaba balinga abatali ba bulijjo naye era n'amala n'akola obulikonda ne twebuuza nti ono okufuluma ewaka alina kuba ate nga aziza amateeka oba nedda kyemanyi kireetera abantu obuzibu okumenya amateeka sirina tteeka n'erimu lyemmenye poza ate abapoliisi bo bali mu kumenya amateeka nga babuza abantu bange emirembe nga bakangakanga abaana bange ne mukyala wange nga boonoona mu nnimiro z'abaneiba baffe naye ebyo byonna bijja kuggwa kulasi badiployinze abasirikale bangi nnyo ku biiki ne wano kweganze ne banteeka under house arrest naye era ng'omukujukuju yenna nasaza amagezi ne mbayita kulitalaba era mundabye mu kibuga tetwakikoze lwa nsonga yonna naye twakikoze kubalaga nti tusobola nawe kukulaga nti osobola oluvannyuma lwa bino byonna ng'ekivulu tekibaddeeyo naddala abo abaali beeteeseteese okugenda nabo obutalabikayo Bobi Wine yafudayo akadde n'atunyonyola kooko oba oli awo kiki kyafa ne poliisi naffe ne tusobola okuba tukitegeera ne kikulumamuuko kyenjagala owulire wano omwogezi wa poliisi ENANGA yazze n'agamba nti pulezidenti w'eggwanga yampa amagezi njawule ebyobufuzi n'okuyimba kiswaza nnyo ekyo okuva mu mukulu ayina amayinja ku bitogi owa poliisi gwe bayita ENANGA kyalaze nnyo obunafu obuli mu poliisi yaffe kubanga poliisi erina kukwata amateeka era omuntu yenna amenya etteeka olina omukwata mwami ENANGA ensonga zange ne Museveni tezikwatako bino byaba pulezidenti bisusa entegeerayo byesonyiwa ekirala pulezidenti Museveni gye buvuddeko yeewandiisa mu kibiina ky'abayimbi ekya Uganda Musicians Association era nategeezebbwa nti nga bwe bampita Bobi Wine naye bamuyita Sevo kaakati era mwami ENANGA alina okumanya bino bya Bobi Wine na Sevo by'abayimbi tabiyingiramu naye ate era kyannaku nnyo okubanga omukulembeze w'eggwanga lyaffe ate muyimbi munnange akozesa ofiisi bubi okunyigiriza abayimbi banne ffenna abayimbi tetukkiriza mu nkola eyo era fe abayimbi tukkiriza mazima tuyimba ku mazima tuyimba ku bintu bijuna abantu fe abayimbi tuwa amateeka ekitiibwa ate okusingira ddala fe abayimbi tulemerako nakyali mupya ajja kuyiga mpolamu kale nno munywanyi okusinzira ku katambi akasinga okutambula ennyo ku mukutu gwa oba ku mitimbagano gya social media nga kalaganga Bobi Wine we yali alwana okudduka oba okubuukira bodaboda olwo nalyoke yewonye owa poliisi yali amuswani awa amukwate wabula okusinzira ku afande ENANGA omwogezi wa poliisi agamba nti ono nno yali addukira bwerere kubanga owa poliisi yali amutaasa
ku kino kyageza kukwate nga ategeeza ekyanaki abadde ye ali ku boda nga bamuvuga speed ate ayimiridde ku boda ndowooza abapoliisi kubanga bo amateeka gagamba nti you have to protect life and property, so bale ndowooza baagala kugamba nti obulamu bw'omuli eri muki mukati abaga kale olw'ensonga eyo obubaka buno ne butuuka. Nyongera okubuuzaako munywanyi najese okwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe babuuze wala tukyagenda mu maaso era ne wano katuyirirewo mpolampola oba oli awo we tunaakoma wiikendi ewedde nali wano ne mbategeezaako ng'enteekateeka y'abategesi b'ebivvulu omuli abitex akole abitex n'ebbajjo nga bwe yali egudde obutaka naddala eyali eteekeddwa butya bwe bayinza okujja abasibe ab'obusango obutonotono mu makomera abula pulezidenti n'alagira abantu baneno bateebwe newankubadde ebbajjole abitex baali bakubisizza t-shirt ebaali awo ezinaabayambako mu nteekateeka eno okubatengegera mu maaso mu nteekateeka eno nga bwe nabategeezaako era ndowooza okyajjukira bulungi gy'omunywanyi kale nno nakoma nga nkuwa abantu baneno nga bategeezaako nga ketonye kagwake bo balina okubate nga batuukiriza kino era omukulu ogw'okutunda t-shirt guno munywanyi nagukulabiranga gugudde amakerenda abanga gugudde obutaka bunywayi bulungi nnyo salizaali eriko owino mu katale ku mande ya wiiki eno wabula ne bitatambula bulungi oluvannyuma lw'abantu abatategerekeka okudda mu kuwutula bajjo obutataliza yadde ab'amawulire yadde bakanyama bababajjole abitex engunyi ez'okumukumu ng'ezifukumukanga amazzi nga wawulira mu katambi kano bwe nayongedde okukwatira nga batunyonyola engumi ezibawuntuddwa sibe badde bankubye ebikonde ngenze okulaba ngwa wansi ne banjiikira ne bankuba tubategedde bonna abaddewo bonna tubamanyi babaguddeko incitement violence naye naffe ne tuggulawo omusango kuba abakubye bano baleese ebisajja ebikubi by'emiggo biguns ne bitandika obbakuba byasize endabirwamu bikoze fujjo nga byagala kutta busi so kati ogwo nagwo omusango tuguguddewo kakati ne byegatta bali babaguddeko gwa incitement violence oba okukuma mu bantu omuliro naffe ne tuggulawo ogw'abana bagunzi be baleese abadde baagala okubatta okubamiza omusu ebyogamba nti waliwo abantu ababakubye tetumanyi abantu abo bale bakola emirimu gyabwe olwawe kalimu kenanga kaagala nnyo oluvannyuma bajjale abitex batwalibwa kweri Kampala police station oluvannyuma nafuna essimu mu kiro kireeyo ng'etegeezanga bajjale abitex we bazuukusiddwa bwe batyo ne batwalibwa mu kiro ku police station y'e Naggalama eno nno gye baasula paka ku lwokusatu olwa wiiki eno ku Independence Day we baateebwa olwo nno ne batunyumiza ku mbeera yekomera naddala abitex ng'oba oli awo abasinga gwe bali batamanyi nti asibwa naye ate wetwakomye wetugenda okutandika ate betuva wano tugenda kulangirira ekiddako tetunabakondooka wano Naggalama sujja balimba bajje gwe bakubyemu ne dereva waffe era gwe bakuba n'eri nze tebambaludde ndowooza engeri gye bandabanga ndi luyongoyongo tebambaludde naye nebazannyo abantu abatulambudde Moses Walukaga meya bagambe nize nkweyimiridde Moses Walukaga yaneyimiridde bajja omusibe we yavaayo mukwate bulungi nze nga temunjogeddeeko aya mu mbeera eno twali tukyali ku abitex kutunyumiza biki byayiseemu mu kkomera wamma gwe n'ebbajjo kwe kumukubako eriiso nga naye afubutuka saidi zaali eri Naggalama ku lunaku lwokusatu luno naye n'atunyonyola embeera gyayisiddwamu nga woowulira wano akataka yaneyimiridde atasoma kapala oluzungu lumulemye endala Walukagala yaze n'atuleetera soda akaawa n'emigaati Kagalamu ajja tuvaayo kale bannayuganda mbagamba bajja n'abiri zisobola kuva ku mulamwa tandika butandisi kyasibwa emirundi nga 15,000 kuba tusibye beyond 48 hours nefe tubadde bagumu nnyo n'abitex atya naye mumulayirero ng'agumye era agambye obuvumbu enfunye mu kkomera abitex agambye obuvumbu enfunye mu kkomera n'engumi gye bakuba ne gye bakuba drive ate nnyongedde busungu era tuleeta projects enjala mu nnaku nga 3 tujja kuba tulangira ekiddako embeera y'ekkomera ebadde embi nnyo kuba tubadde tusula mu kalumu kamu abantu 5 temuli toilet era okuva luli tetugenda nako mu toilet tetunaabanga
ate toyiwazagazaki okusinziira ku kanso Shamim agamba nti bano okutuuka ku lunaku luno olunaku lw'okuteebwa bayise mu bingi nnyo nga bwayongera bikutemeratemerako wano obitegeere talo okuba nti babadde babeera nga bazunzibwa okuva mu poliisi eno okudda mu ndala basooka bateeka Cold Kampala ne babaleeta wano jo twabaddewo DPC n'atugamba ye talina buyinza baba muteresa buteresa naye oluvannyuma lw'okuteekawo puresha ey'amaanyi ennyo n'abantu baffe okulaga nti bamanye eddembe lyabwe leero bawaliziddwa okulanga babata ku police bond enda komawo nga 23 ogwekumi 2019 naye tugenda ku reportinga Cold Kampala police station emisango abaguddeko mbumbu baakuma omuliro mu bantu simanyi oba okutunda t-shirt z'abantu mu makomera kitegeeza nti omuntu aba alina omuliro gwakumye mu bantu wakati mu kunoonya kiki ekyaviiriddeko abasibe baneno bajja ne Abitex okuteebwa ku lunaku oba oliawo lwe twategeddeko nti lwandiba olunaku lw'okuwummula eri poliisi ya Uganda wabula oluvannyuma nakitegeddeko nti wamagwe walukagga ekingere kye yayiye ku poliisi awo mu kkomera awo kyekyaleetedde ababiri bano okuteebwa nga bwayongera okwewaana wano omukulu wa Lukagga maze okulaba nti abasibe mikwano gyange bajja omukwano gwange Abitex mukwano gwange nze bansibako Abitex najja nansasulira mu kkomera naye mukwano gwange tutambula ffenna kibadde kinkakatako okujja omulama lwakuba nti presensi yange ekoze kinene nnyo okulaba kubanga badde babalambula ano tebanabbata naye nabadde nnyingira munda na statement gye nakoze angamba omusirikale I can't go back home minus my suspects omusirikale nansekerera naye it's what I've done era kyenkoze I'm going back with them I can't go back home minus my suspect era ngenda nabo kuba bagenda basiba nnyo bakalamu kyekindese bana abazaayo era tuddemu tubeeyimirire kati gwogwo okubeeyimirira tugweyamye babbo tebanna bakyabasiba fujjo lingi aya mubalala abayimiridde mukulu bajja ne Abitex ku lunaku luneeno mwe mwabadde n'omukulu MC Kapale era bw'atalina n'obubaka bwe yawadde abapoliisi kadala bano ne bano abakuba abantu bano ku bubaka n'abuwa mukulu Abitex nkwate nga bwe muki ekkomera limusaze ekironga 8 simanyi oba ebyobufuzi anaabisobola naye inshallah tugenda tumugulire ku buseranyweko ne ku bibumba agayegaye kayinza okuddamu n'afuna ennyama kuba abapoliisi babiri banoonyeza bakuba ne bakola ne wawabula Abitex bambi ndowooza kataweza kiro 18 kati weera ali mu kironga 8 ali bubi bambi naye kibajjo yonna bakikuba kinenenenemu naye kano bambi kisajja kati so n'abasirikale abakwata bano abantu mubaba naddala Abitex temukuba mukuba olibajja eza Abitex niziwenda bajjo ng'egye bakolagana ennyo ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte naani Okay, tugamba nti mpozi ate olwokutaano luno ate ye concert ya Stabua Natorwali ku Club Obligato tubagamba mugende mubeereyo mpozi ate musobole okubeera nga mumuwagira mu concert ye stay stressing. Okay, kubuuzizaako nnyo munywanyi Sean Lemon Starboy ekireka promoter Juma Michelle Caridorinis nabwe nasana kubuuzizaako nnyo Alex wa live wire tukubuuzizaako nnyo sakone kafuko Peter amago batumbudde empologomenu njeddeme sakone dani musisa danke naye kwalizida kwali so kati banji abatumbudde bonna abatuuliriza kapteni Nsimbi yapije banji nyonyonyo wili bafo sawe bwayise tubagala nnyo kale tugolole wanono wetudda era nsaba owuliriza n'obwegendereza naddala banywanyi mwe namwe n'abatuwuliriza nga mutumbudde empologoma y'eddembe naddala program Wolokoso nga muli mu libraries ezitunda movies oba ezitunda firimu mu ggwanga lyonna okutwalisa ewamu kubanga ensonga zino nkulu ate zibakwatako mu bbanga eritali lyawala nnyo twabawaako waneeno olutalo lwali lwaluse wakati wa URSB sakole UPRS ng'ekwata ngobanga kikwata ku bayimbi abaali oba abantu abo nabonna abalina ebivulo ebisanyikibwamu nga bigeza kwata bibakugira okubate nga bakozesa ennyimba z'abayimbi ng'oba oli awo tebasasudde naddala ku ssente ezo za UPRS wabula ku mulundi guno kikutte kiri wakati wa URSB ekitongole kino ne kikwasaganya ensonga eziwandikibwa kampuni ekiwandiisa kampuni ne ku biyiiye siwe kiri kale nno kampuni okuwandiisa kampuni then n'ebiyiiye okufuna obwannannyini ku biyiiye ku mulundi guno URSB ekwataganya n'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya FMY era nga olw'omukaaga lwa wiiki ewedde twagenda okujja ku mpewo kuneeno nga omukulu amanyiddwa nga VJ Junior abangi gwe mmanyi omwogezi wa firimu nga ali ku nsonga eba eryawo gy'oyinza okubate ng'oyita mu kaduukulu oluvannyuma lw'okukwatibwa oba okubate nga bazingibwako ekibiina kya URSB
ku Zai Plaza mu town wakati kala lwembere eno n'ekintu kyayitamu nga Vijay Junior okuzingibwako kwonna kwendagala temere wano yajja ate okwatenga akwatibwa oba oli awo naawe ali ku mulimu guno ogw'okutunda firimu okitegere bulungi. Amanya n'eddoboozi bampita Natovumeri Smart abasinga bamanyinga Vijay Junior. Mu kusookera ddala njagala ngezeeko kubanga nnyonnyola ensonga. Essaawa zo tuli mu bulumi, tuli mu nnaku etenkanika olw'ensonga ffe abakozi n'ogasseko ne bakozi bannaffe abali mu myaka egy'ekivubuka bayingirwamu amagye ne poliisi ne batwalibwa ebintu byabwe nga boogezaako okubuuza nga tebasobola kunnyonnyola nga ne boogezaako okukwata akafaananyi essimu bagitwala. Ekintu ekyo kyatuluma nnyo era ne kitunyingiriza. Nga ffe abamu abakulembeze kulembera abantu bano twasalawo twateko otwesitwe tugende ku URSB tusobole okwemulugunya mu nsonga ekintu ekyali kituuseewo lwa nsonga kyali tekitumatiza era abaana twabagala basigale mu maduuka gaabwe baleme kuteekawo mbeera yonna bitukwateko netugenda ku URSB. Wabula bwe tugenda ku URSB ekyasinga okwasa ennaku mu kifo ky'okutunnyonnyola afande yagamba bugambi nti oyo mukwate. Okay. Okusinziira ku mbeera eyaliwo naddala mu bantu abaoliawo abayitibwa mu mbeera eno nagudde ku mwami amanyiddwa nga Kitonsa wamu kwabo abayita mu buzibu naddala nga bakwata ebintu byabwe byenjagala mwana wattu atunyumize buzibu ki bwe yayitamu. Amanya gange nze Kitonsa ali Misiri nankolera ku Zai ekyantuukako olunaku bajja aba URSB ne bakwata ne UFMI. Nze edduuka lyange lyazze lirimu engoye lirimu ne firimu bajja abasajja n'abapoliisi kye basooka okukola ne bagulawo seefu yange kyekaliwo yali abategeezezza nti ntunda firimu z'abazungu ne bagulawo seefu yange ne bajjamu emitwalo 7 gye nayinamu ne bangamba tugenda tutwala firimu zo teziri mu mateeka ne mbabuuza ate kati bwe mutwala firimu seefu mutwala yaki mbutongereyo emitwalo 10 oba ebintu byo tubireko batugenda kukwatanga abala ne mbagala nzirina ku mobile money kange baleetere ne bangamba oluddewo naye kyasinga okumalamu amaanyi n'engoye baazijjayo n'engato nabyo ne babiteeka mu kakutiya ne mbabuuza ate engoye mutwala zaki teziri mu bya firimu ne bagamba gwana amanya onaleeta ssente tujja bikuwa ojja tusanga ku URSB. Olunaku olwennyini nagendayo ku URSB ne mbabuuza lwaki mwakutte ebintu byange mwagaye mukwata bafirimu ate mutwalira ki engoye zange naki ne bagala totunyumiza nayo gy'ova tujja bayita naye kyasinga okumalamu amaanyi nasanga omwami bamuyita Bwanika bakola mu UFMI ne Kagolo engoye zange ziriko taaga eraga edduuka lyange n'ennamba nga ezimu bazambadde t-shirt yali ya polo ne jean emu nga Kagola ajambale. Okay. Okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Nambasa abantu banene gwe balumiriza nti omu kwabo yakulembera ekibiina kya FMY okutuuka okukwata emali y'abasuubuzi banene mu Zai Plaza agamba nti kuno kwalibamu okuwaayiriza ensonga agikuwa wano. Okumanya ekyo kya bulimba ekitagambika ekisoboka kuba nti niwe tuba twagala nnyo nga tetuyina kyakwambala tusobola kukweyondefu ate Kagolo gwayogerako yakumanya student amaverikanyira kati wabanga atate kyabwe naaba nga ayogeze n'erinnya tamanya nyo embeera ez'okubeezaawo gandi ano okukkiriza ekyuka naye ge muntu anoonya ize escape naye nga twabagamba kubanga ekikulu kiri nti etteeka tuzanga abantu bagamba F11 bagamba bannaye mutene tubawa ne grace period eby'obulya bagamba tebatwabula naye they are not compliant yakwaka bali mu company zone nti eri tebayinvestinga sebebe nkwantebe. Okay. Vijay Junior agamba nti mu mbeera eno bo tebaagala lutalo na URSB yadde FMY wabula baagala bafuna obwenkanya. Kyetusaba kiri ekintu kimu kyokka twayingira mulimu guno nga twagala kukola bwe baba bagamba nti baagala kutereeza mulimu naffe we are ready okuwuliza ki kye bakola ki boogera naye naffe bawulirize ensonga zaffe kubanga teri ayagala lutalo twagala kubanga tukolera buki kolera wamu already these are established addresses okitegera bwe bookera ku makya n'ogamba nti ogenda zijjawo kiba kitegeeza industry ogenda gikola ki gitema butemi okutumbula ebiyiye byaffe mu Uganda tebisobola kubeera biki tekisobola kubeera kiki kizibu kubanga ffe ekyokola tukikola ki tukimanyi tuli batunzi ekisembayo byonna tusaba URSB Mande wana bate batwanukudde oba kutuyita tujja kwesitula tukwate ko tugende ku URSB tulage obutali bumativu bwaffe. Ngogamba atakitegedde tetweyongerayo ne wiiki ejja. Tubuuza mpozi kuba Kirayanga Foundation bagamba bwe bali batumbudde ekireka kastekino ogamba otya mpozi Alex Kitonsa waliri ku DT Solar ne CCTV camera nansana naye agamba kwalinyo ne banafa badde mpozi batugoberera okuwali ku Facebook page yaffe agenda yaffe mwemwefe bagamba batumbudde bangi nnyo wabula nina bubaka bwe nokoddeyo butini nnyo wano eno ku nsonga za n'omuzata waliwo omwana agambye nti Sheikh Muzata bawalabo abamu wabatamya obusiraamu ne balokoka eyo nsonga nkulu
nti Sheikh Nuhu Muzata bawalabo wabatamya obusiraamu abasinga ne balokoka. Ate waliwo ne yakyogeddeko wali eri penge naye yagambye basiraamu naye abamu wabatamya obusiraamu. Zada ku nsonga Nuhu Muzata njagamba bwenti. Sheikh Nuhu Muzata alime kukyamukanga nnyo kye bayita village excitement. Mwami Nsereko yatero kikozese nnyo Muhammad. Village excitement. Ensonga ezimu zatategeera lekenga zoogerako. Tewali agenda munenya ne buli bwoyogera ku nsonga ate gy'otategeera n'ogyogerako bakuvuma nnyo. Waliwo we twali e Masaka twali namwe ne twali mu kuziika ojjukirayo yenzijukirayo ne mutugamba nti ono abala side walaba nti eno side ye waliwo excitement gyayinza okubeera nga efuna endulu side ey'amaanyi gyawolereza olwonakusinziira kikyoyogedde ebintu zebo. Era batugamba twali tumulabyeko ng'akuba omuntu omu Jennifer ne lukyuka yakubako ku Jennifer Musibe yavayo n'agamba ku byokwazina basiraamu baleekaanira ekibuga. So kati kye tulina okukola mukulu Jennifer Musibe yawa mukyala wa Muzata omulimu n'amuwaanayo mukyala. Kati tulina okukola mukulu Kenzo ne Martin Beta tuteekateekayo omukolo muyite Sheikh Muzata ajja kutuwaana onaawulira omungi. No, Sania. So can you guys get serious? Akatorambula kasaweddeyo. Nesawedde ko mujikole nammwe.